Amawulire ku 9:3 BT Fama gakusomerwa Tomu Mulondo. Mawulire ag'enkeera leero poliisi y'oku mazzi amagye n'abalunyanja nakati bakola butaweera okulaba nga banyulula emirambo gy'abantu ababidde mu nnyanja Nalubaale oluvannyuma lw'ekinaala kwe baabadde okubabbika ku lunaku olwokusatu. Wabawongeredde akawungeezi kajjo ng'emirambo 3 gy'egyakazuulwa era bakira buli lyato erigoba ku mwalo e Kasenyi ng'abantu bali kuŋŋaanirako okulaba oba abaabwe mwebali. Stephen Kavuma nga ssentebe w'eggombolola y'ekyamuswa y'omu ku bali obumu n'ab'enganda z'abantu abaafiiridde ku lyato agamba nti emirambo 3 gye gibadde gyakanyululwa wabula nga basuubira nti emirambo egisoba mu 20 gikyaliyo okusinziira ku bungi bw'abantu abaabadde ku lyato. Abalunyanja abasinga okutegeera eby'amazzi bategeeza nti emirambo gy'abagenzi gisuubirwa okubbulukuka olunaku olwaleero n'enkya ku lw'omukaaga awamu ne ku lunaku olwa Sande. Ab'enganda z'abantu bano amakanda bagasimbye ku mwalo e Kasenyi we bakumidde ennyimbe ez'abantu baabwe era nga we balindirira okulaba emirambo nga gizuulwa. Kati ssentebe w'akakiiko ka Paalamenti akola ku nsonga z'abaana Margaret Makoha asabye bamaama naddala bakyali mu myaka emito okufuba okuyonsa abaana baabwe abawere bwe baba beetaaga okukula obulungi nga balamu bulungi mu mbeera zonna. Abadde ayogera n'Abamawulire n'ategeeza nti abasajja kibakakatako nabo okufuba okukubiriza bakyala baabwe abakyali abato bettanira okuyonsa abaana ng'agamba nti bano ebiseera ebisinga be bakanaluzaala so nga ate be bataagala bakyala baabwe bayonse mbu nga batya amabeere gaabwe okugwa. Abadde ayogera ku sabbiiti ennamba ey'ensi yonna ey'okuyonsa abaana. Ne bataata abalala nabo bagamba baagala balabe bakyale baabwe nga bakyalina amabeere agakyayimiridde gwojja kwagala ebbeere eriyimiridde naye to omwana we abeere nga akosebwa mu kukulaako kati kwebibiri ebbeere eriyimiridde n'omwana agenda okukubeera ow'ensonga ng'akuze obulungi kiki kyofaako era kiki kyoyagala n'olwekyo buvunaanyizibwa bwaffe tuyonse abaana. Oluvannyuma lw'akakiiko k'ebyokulonda okufulumya enteekateeka enaagobererwa mu kutegeka okulonda kwa 2026 bannayuganda naddala bali ku ludda oluwabula gavumenti basabiddwa obutabuguumirira wabula basigale nga bakola emirimu gyabwe mu kifo ky'okwemalira ennyo ku by'obufuzi. Omubaka w'essaza ly'Ebbale Charles Tebandeke agamba nti mu biseera bino abantu abeegwanyiza ebifo by'obukulembeze batera okukyamuukirira bwe batyo ne baggyayo amaanyi gaabwe gonna ag'omu buto ebiseera ebituufu ebyakalulu bigenda okutuuka nga baggwamu dda ekiwaliriza gavumenti okubagulirira n'okubakozesa ensobi. Ogenda kulaba ba political hopefuls bonna mu P2B president to be chairman 5 ate era nga ngeri yakubayita baspendinge mangu bagenda okutuuka wali akaluwe kanyookera ng'omuntu aweddemu takyalina n'ekuba muguwa. Era yensonga lwaki olaba nti n'abakulembeze bangi abamu bagulirirwa ne bava mu resi olw'okuba nti baba batandika dda ale campaign. Bagabadde ag'enkeera leero nze Tomu Mulondo. Ago ge gabadde amawulire ku 9:3 BT Fama gakutusiddwako BFCU Bank.